حي على الصلاة وأن المساجد لله تمزما جنبس جنة جنة أباتوا بس الله تبارك وتعالى جاني الله تبارك وتعالى يشرفنا في هذا اليوم يوم الجمعة المبارك أن نتشرف بافتتاح هذا المسجد وهو بيت الله مسجد العلي الكبير الذي تكرم شاكرا له الأخ محمد سعيد العبيد وأولاده ببنائه، وكذلك من قام بتنفيذ هذا المشروع الشيخ علي جمعة تحت إدارة المجلس الأعلى الإسلامي، وكذلك نتبرع بقطعة أرض التي بنيت عليها هذا المسجد الحاج محمد سوقة جزاهم الله خيرا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في موازين حسناتهم، أن يبني لهم بيتا في الجنة إن شاء الله تعالى. افتتاح بئر بدعم وتبرع شاكرين له عمر أكرم محمد سعيد العبيدي الذي تشرف بحفر هذا البئر لأجل منفعة المسلمين وغير المسلمين والطيور والحشرات، فجزاه الله وجعل ذلك صدقة جارية في موازين حسناته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Nagwe muluni gwangu gusokede ddala nga nkwaniriza mu district eno y'Emukono nga ssentebe wa district y'Emukono. Njagala kusaba mukadde wange okukukulisa amakubo g'oyiseemu gonna. Mungu yebale kututeekererawo. Naye mu ngeri y'enjawulo ssebo mufuti. Njagala okukkiriza era okimanye nti nze mubaka wa Uganda Muslim Supreme Council, member wa General Assembly, akiikirira district y'Emukono, akiikirira abasiraamu bonna ku lukiiko n'olukulu olwa Uganda Muslim Supreme Council. Mukadde wange neebaza Mungu lwa nsonga bbiri. Mufti Sheikh Shaaban Ramadan Mubaji okuva lwe nakumanya nakwagala obulamu bwange bwonna. Era njagala okukkirize nti bamemba ba General Assembly boolina n'ekikozo z'okubiriza nga nkuli emabega
nga tuli ffenna saawukanangako ku bigambo byo era nja kubifiirako okutusamu olwali tugere yaffe emyezi naabo mu ngeri enjawulo njagala okukkiriza neebaza abantu babiri mu maaso go emyaka kati giri 13 Mungu bwe yampa obusobozi obugenda e Makka mukadde wange ono Sheikh Ali Shiwuyo ye yankulembera nantwala e Madiina nannambuza Madiina yenna ennaku z'e Madiina bwe zaggwako nankulembera nantwala e Makka bwe twatuka ku Kaaba nangamba tunulayo olabe wallahi bwe natula ku Kaaba amaziga ne gannyunguka nangamba genda ku Kaaba osabe kyoyagala olwo nengenda ku Kaaba nensaba lwolwekyo mukadde wange byonna bye nasaba nga ndi e Makka byatuukirira kuba kati nze vice chairman wa district y'e Mukono ebyengera byeyongera bweyongezi n'olwekyo nsiima Sheikh Shiwuyo mu maaso go atukoze obulungi obutagambika bwe nagendera e Makka ebikundi byali bingi naye ffe abaagenda ne mukadde waffe ono twava e Makka nga tuli bamativu era nsaba okkirize mukama wange asigale ng'ekifo ekyo akyakinywezeza kubanga muntu mwesimbu nnyo naye nga tuli mu bukulembeze bwa Sheikh Senkuba ndabira ddala nga okusinziira ku bye mbadde mmanyi okuva emabega eno yonna bigenda kutereera kubanga omukulu oyo ensonga zazikwata mpola alwawo kusalawo naye ate bw'asalawo aba asazeewo ng'ayambibwako omukadde waffe Sheikh Kasolo era njagala okutegeeza ssebo Mufti tutuula mu nkiiko eza kanso buli kiseera eza Mukono district naye njagala okukuloopera mpulira ekizibu ku mutima ng'olwaleero eriyo omuntu eyeeyita Mufti wa Uganda juzi bwe twali mu lukiiko nabagamba bwe wabaawo omu ku mmwe bamasheeka akubagana ku nsonga eyo kwata akagaali kwata pikipiki kwata mmotoka oba ogendera ku ŋŋamiya gendera ku ŋŋamiya genda ku kasozi Kampala mukadde gw'onoosangayo ye Mufti wa Uganda n'olw'ensonga eyo mukadde wange njagala kukakasa nga tuli wansi w'obukulembeze bwo wansi w'obukulembeze bwa chairman Haji Haruna Semakula ne Sheikh oyo district kadhi beera mugumwe e Kampala mukadde Mukono gye tuli tujja kulwana ensonga gy'ensembyayo tulina ekizibu mu Mukono wano mikwano gyange nnyo kino tekinkwasa nsonyi kwogera nze ndi NRM baba buulidde wano najja mu bukulembeze kuva mu mwaka gwa 1997 Mufti nga nesimbawo siwangulwangako mu kalulu nga mpangulira ku kadi NRM mikwano gyange abe NRM mu district eno ate basinze okubuzaabuza mikwano gyaffe nga babatwala ekibuli nga babagamba nti ekibuli yeri Mufti wa Uganda tuzimbye omuzikiti e Nakifuma Mungu yageredde omwana Adamu nazimba omuzikiti ogwo naye ndabanga abakulu abo ababiri abatutwala mu NRM babuzaabuzizza abantu okubalaga nti omuzikiti ogwo guli wansi wa kibuli ate ng'ettaka kwe guzimbiddwa lya Uganda Muslim Supreme Council ebigambo ebyo Sheikh Binnuma mbadde nsaba bw'otuuka e Kampala yita abakulu babiri nakirowoozezza nti kugambe wano muhadhara yita abakulu babiri yita mukadde waffe Sheikh Obeidi Kamulegeya oyite ne Haji Moses Kigongo bwe kinaba kiragisiza nange ompite twogere n'abakulu abo tutase obusiramu bwe Mukono mulimu guno mu butuufu nze ndi mukakafu nnyo gwakoleddwa mu mutima omulungi ennyo emirimu mingi nnyo tugisanze bagikolaga dibengalye sibaddeewo ku ground wano okuba nkolera wala naye buli lwe mbadde nzijjako wano okulambula ku mulimu nga gutambula bulungi nnyo sebo Sheikh nkwebaza okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo ate si bwokka okubeera omwesigwa kuba zino ssente nga bwe ngenda obbanyumiza tezazze mu nsawo yange weewaawo ekyengera baakiwadde nze naye ate zaayita mu nsawo ya mukulembeze waffe Ali Shiwuyo okutuusa obuvunaanyizibwa obwo era omulimu sebo wagukoze bulungi nnyo mba njogera ku kintu kino nja kuzimba masjidi Sheikh ono nampa amawulire amalungi ng'alina abantu bakwataganye nabaawo ne batuwa masjidi eno era yatugamba naga nti abwe muddayo e Uganda nkubira ku kasimu nakirabanga kirooto bwe natuuka kuno nensooka nempumulamuko weeks 2 olukoowo obumalewo okuggwamu naye nenkona kasimu nenkakubira Sheikh ono naga nti masjidi katugende tulambula ekifo ajja okutuuka wano ng'ekifo weekiri twalina akakiiko ka masjidi naye ng'omu masjidi teriiwo twalonda dda imaamu tumuyina akakiiko ka masjidi chairman waali njabba saba wano
bajje wano akakiiko ka masjidi eno ebadde tewali masjidi naye nga akakiiko tukayina. Njagala okutegeeza Sebo Mufti nti omuzikiti guno gutudde ku ploti 25 decimals era ekyapa kiri ku kyapa kyange tugenda kisalako twaleeta omusaveya n'apima tujja kubeera mu process ey'okukutulako nkole transfer nga nkikolera mu mannya ga Uganda Muslim Supreme Council. Bwe twajja ne nambula wano ng'ebiwandiiko birambulukufu namukubira essimu nenja ne nambula olwaddirira enkeera natandika okuleeta material okuzimba omuzikiti guno. Twatandika okuzimba omuzikiti guno ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogw'omusanvu ne tugumaliriza ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogw'omwenda era omwaka guno guluddewo okutandika nga mu butuufu ebirooto byange Eminence nga nsaba nnyo nti we tuba tugulawo ebifo bino otuuke mu kitundu abantu bakulabeko era olabe n'emirimu nga bwe gitambula. Mu buufu obwo nkwebaza nti bwe twakutuukirira okugulawo omuzigiti wakkiriza n'otuwa olunaku luno era weebale kutuukiriza nojja. Nebaza mukadde waffe Dr. Hafidh Awad Khalafi ne mirimu gyakola wano mu ggwanga ne mu nsi endala. Guno omuzigiti n'emirala egikulembedde nkakasa nti migumu bulungi. Sementi ntabulira ddala ng'amanyi nti Mungu ajja kumbuuza bye ngenda okuteeka ku muzigiti kuno wenziba nkakasa nti mba nebbi enze zekka. Ekikakasa ekyo Eminence juzi najja nga njagala kuteekako akapande ako. Waliwo obuuma bwe supposed okukozesa naye nga ndaba bwali bugenda kuntabula n'engula emisumaali egya concrete. Bwe najja wano okuteekako akapande ako emisumaali ebiri egya side eno twakubanga nono omwalimu ono eyaleeta kulembera muzikiti ogutaliiwo ono. Eminence paka emisumaali gyagaana okukola ki okuyingira nga nkakasa nti kyenkola nja kubeera mas'uulu amaama Allah. Omuzikiti guno abatuuze baffe n'abagenyi baffe obuvunaanyizibwa buno bw'amaanyi ekintu kino twakikola nga tuli bakakafu era abantu babadde bajja wano bayimirira no beewuunya engeri emuzikiti lwekolebwamu. Mwe n'ab'ekitundu kino mbasaba omuzikiti nnyumba ya Allah, ennyumba ya Allah mujje mugisaaliremu. Omuzikiti guno gubeerako ebintu bingi ebigasa abasiraamu n'abatali basiraamu. Mu byo baataddewo amazzi. Abatali basiraamu tebagenda kubagaana kujja kunywa mazzi ago naye mbasaba bbowa yaffe mugikwate bulungi. Sebo nkwebaza webale kuzimba masjidi. Nebaza nannyini kifo kino eyakituwadde Sebo Dr. webale Dr. Nsubuga. Nsaba Allah akuzimbire ennyumba mu jjana. Nsaba Allah akuzimbire ennyumba mu jjana. Ate nsaba Allah akuyisirizeeko ebirungi ebirala bingi. Uganda Muslim Supreme Council nga bwe mutulaba nga bwe mugiraba nga bwe mugiwulira eteredde entende terina mutawaana gwonna. Era mufti wa Uganda yono gwe mulabako Dr. Sheikh Shaban Ramadan mubajje. Weebale kuba na mutima ogulumirirwa obusiraamu naye ate n'okola ekintu mu nnambika entuufu. Tufuna obuzibu abantu bwe bawaayo ku lw'obusiraamu kuba akati ebbanga Supreme Council yemazeewo bangi kubaawa obusiraamu emyaka egyedda Allah yabatwala. Ne weesanga nga ekyo kyennyini kyoyogeddeko kyekimu ku bizibu bye tusanga. Fe abasigaddewo Mungu n'atugerera ne twagala okukyusakyusa mu bugabi n'ebiraamo byabo Allah bwe yajjulula. Nkwebaza okulambika ensonga ate n'okola obweyamu nti n'empapula zonna zigenda kukolebwa mu butuufu bwazo. Abasiraamu abali wano ab'ekitundu kino n'ebirala ebyobugagga by'obusiraamu bye muba mufunye naddala ettaka nga kuzimbiddwako essomero, omuzikiti, amalwaliro n'ebirala mufube nnyo okulaba nga biwandiisibwa. Ate nga bwe muba mubiwandiisa muwandiisa nga kuliko Uganda Muslim Supreme Council. Ebiseera ebisinga ebizibu bwe bijja ne tuwulira enduulu ne tusitukiramu tudduukirire tusangamu obuzibu ng'ebiwandiiko ebyo tebyogera Uganda Muslim Supreme Council. Ate n'amanirindirizi mangi agakozesezza chance eyo
ne wesanga nga ekifo kyaweebwayo nga kya busiraamu, ebiwandiiko ne bitatereera, ne balonda olukiiko nga lwa muzikiti oba lwa ssomero, bwe lumalako emyaka 4 5 ne lunyumirwa ne luwulira nga lwe lunnannyini, ekivaamu nga lukola association oba kiki nga luwandiisa nga lwo. Ezo entalo nnyingi, ebyobugagga bingi ebiri, sijaga nti ebiri awo bwe bityo bye tulwana okuzza, kubanga Uganda Muslim Supreme Council ye custodian yokka ebyobugagga byammwe. Ate bwe njogera bwe ntyo sigamba nti nkyogedde nti nze oba nga abantu abalala bagamba nti bw'okiwaayo oba okiwadde Sheikh Mubajje, nedda. Era naye akola ekiwandiiko nga kiri mu ofiisi era wajjo kireka. Naye n'emyaka egiriddako weewokka w'osobola okukisanga mu bwesimbu ng'ekiwandiiko gyo gye kiri. Abamu bakozesa enjogera nti ebyo bonoobitwalayo nga babitunda. Eyo nakyo bakikozesa naye ng'ate bo be baagala okukola ekyo, kubanga abantu kye bajja okuwulira kibakwate. Omuntu yenna awulira ekigambo bwekityo n'owulira nga kikkutteko, tandulula ku kigere ojje ku Supreme Council tukulage tukunnyonnyole. Era bw'onootunuulira ensonga n'otunuulira fayiro n'otunuulira ki, ojja kukizuula nti amazima amatuufu gali nti Supreme Council tetunda. Era naawe wennyini ojja kwewuunya okakase nti abakugamba ekyo ate be baagala okukola ekyo. Mbawa obweyamu nti bwe muwandiisa ebintu byammwe mu mannya amatuufu, tusobola okubaako we tulwanira okubikuuma. Ensonga y'ennakifuma tugimanyiiko, era administratively tulina bye tukola okulaba nga ekwatibwako n'amaanyi. Nja kusaba district kavi naawe report gy'olina ogireete tugigatte ku file tusobole okuzimba ensonga nga tugizimbira wamu. Si ntuufu omuntu okukozesa ettaka erya Uganda Muslim Supreme Council ate kyotadde waggulu n'oga nti ate okitwala walala. Kubanga omuggo guba gwani? So ensonga ejja kugonjola inshallah. Njagala okwebaza abantu b'ekitundu. Omukulu gwe batwanjulidde omutaka wa kuno ne mama waffe mukyala Regina n'abalala mwenna olw'okwaniriza project eno. Ate nammwe abagenda ogikozesa mbakubira omulanga okuba nti eneebeera entandikwa. Ekifo kino kifuuke senta ey'ebintu ebirala bingi. Nga chairman wa LC1 bw'atukubiriza. Tutandike n'omuzikiti naye tubeere ne vision ennene ku kifo kino. Musobola okwebuuza ku ffe ku headquarter ku district kavi nga muyita oba mu Sheikh Ali Shiwuyo, tusalire wamu amagezi okukola plan ennene ey'ekifo kino. Ne bwe kuba kwongerako naye kifuuke ekifo ekyesiimisa ate ekitugasa mu bintu ebirala bingi nnyo ng'oggyeko ekyokuba n'omuzikiti gwokka. Mwebale kwaniriza mufuti ate mwebale kumwagala. Ensonga eyo tugitwala nga nkulu, naye njagala okubategeeza nti naye abaagadde nnyo. Okutambula kw'olunaku lwa leero tekubadde kwangu, naye olaba asituse n'abamuwerekeddeko bonna, kitegeeza nti ekifo kino kya nkizo mu bifo ebikolebwamu emirimu egifaanana bwe kiti. Tukwebaza Your Eminence okufa ku bantu b'ekitundu kino, naye ate wandifudde ku baani. Billahi minash shaitani rajim. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ensonga lwaki tuli wano nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti mu baddu be mulimu abo abalowooza
oba akakasa nti bakudda gyali ate balina kweteekerateekera olugendo olwo. Ekyo nga kiyita mu ngeri gye beeyisaamu nti omuntu bw'oba okola bizinesi wano ku nsi n'ozimba amakaago nga malungi ne weebaka bulungi n'ogula emifaliso mirungi, sofa nnungi, n'ogula ekyebagalwa nga kirungi, amaaso ogasukkulumyako awo n'omanya nti waliwo ekiseera wojja okubeera nga ebintu ebyo tosobola kubikozesa. Ekyo kiba kyengera omuntu okulowooleza beyond what we can see, n'osusa amaaso abalala we bakoma okulaba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadith yatugamba nti kun fi dunya kaannaka gharib aw abir sabil, beera ku nsi kuno ng'oli mugenyi oba omuyise w'ekkubo. Kitegeeza ki? Nabbi sallallahu alaihi n'atugamba nti ad-dunya mazra'atul akhirah, ensi eno nnimiro ya nkomerero, ensi eno mwosiga byogenda okungula ku nkomerero. Allah yakuleeta wano osobole okulima osige, bw'oba ovudde mu bulamu buno obw'ensi ojja kutandika okukungula. Tuli wano nga mu baddu ba Mungu bafuuse ensonga okubeera nti tuli wano nga balowooleza ku nkomerero. Mu hadithi Nabbi sallallahu bw'atugamba nti man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna, omuntu azimbira Allah omuzigiti n'amuzimbira ennyumba wano ku nsi, Allah amuzimbiramu ennyumba endala mu jjana. Golooza ennyumba Allah gy'agenda okuzimbira mu jjana efaanagana ng'eguno omuzigiti? Si bwefaanana. Lwaki tokikolerera nawe n'ogamba nti bwe mba nvudde mu bulamu buno obw'ensi nina kuyingira mu nkomerero nfuneyo ennyumba endala? Kale omuntu alowooza bw'atyo Omungu aba amuwadde ekyengera. Njagala okwebaza ensibuko y'okubeera kwaffe olwaleero wano nti mutabani waffe oyo Muhammadi Nsubuga nga bwe babagambye, mwana waffe wa ku Nuuru yasomesa nayo n'alyoka agenda yeyongera ate mu specializations endala, era Mungu n'amuwa omukisa. Naye ku irimu gye yafuna ye muviiriddeko okubeera nti alumwa agambe nti wadde nzijanjaba abantu emibiri naye nange erina okuteekayo ettofaali ku akhera mbeere nti ntandika nange okusiga. Weebale kubeera nti wakirowooza, ate weebale kubeera nti Allah akituukirizza. Tusaba Allah akuweemu ejjana. Nga muddemu nti amiina. Abantu balina ennugu mu nsi muno, bana musabire kubanga kati gwe nga tonaba kukirowoozaako ye akirowooza kiyiseemu. Munange musabireko. N'olwekyo njagala nkwebaze. Decimal 25 si kintu kitono, si kintu kitono. Kwegamba kimu kyakuna ekyayiika ennamba omuntu n'akiwaayo wano 5 ku 10 zigula sendema milioni 2, kakati milioni 40-50 omuntu n'azerekereza. Gwe weebuuze singa tunula ewuwo gy'ovudde tolina 5 ku 10 ozirowoozezaako nti zina nsigemu enkomerero, tonaba. Kubanga sente zo ate ettaka lyo tosobola kusalako, naye ng'ojja kulireka wano enkya. Ate we bagenda okuteeka watono nnyo. Kale guba mwoyo omuntu ogamba nti kampeeyo, ate Mungu n'akwanukula kyoweereddeyo, Mungu n'akikkiriza. Tusaba Allah akususulemu ebirungi. Njagala okusaba dona waffe azimbye omuzikiti guno, Al-Aliyu Al-Kabir Al-Hajji Akram.
Haji Akram tumwebaza nnyo nti yewaayo sente ezizimbye omuzikiti guno ne gunyirira bwe guti ne guggwa nga tegubanja. Singa zibadde sente za kusonda busonzi mulaba akakiiko obadde owezezayo sente meka chairman w'akakiiko alwa chairman yalwa obadde owezezaako meka bukya bakuteeka kuba chairman ndoza mulaba chairman era kati anoonya ne mu nsawo temuli kantu n'olwekyo naye omuntu n'akwata mu nsawo ye naye n'ajja mu ssente omuzikiti ne guzimbibwa ne guggwa mutabani we naye n'agamba nti taata nga bw'akoze kanyongereko oluzzi nayikonta abantu banywemu amazzi. Ekyo kyengera kinene bantu guba mwoyo ebeera imaani nabo tubasabira Mungu abasasulemu ejjana. Sheikh Ali webale kutuukiriza buvunaanyizibwa obwo. Bannaffe bano Abawarabu bw'ozimba ekintu n'atakisanyukira abula bubuzi taddayo kuwa kintu taddayo kuwa ssente. N'emizikiti gy'ozimbye webale kubeera mwana mulungi ate webale kubeera mu buufu okubeera nti otuukiriza amazima. Allah akusasulemu kuba omuzikiti kwolite y'ekintu ogirabira bweru. Otunulira ennyumba ngafu abazimbako n'omanya nti ennyumba eri ku mutindo mulungi kubanga yali badde nga yamaze dde okuzimba awamu wali badde nga ensonda n'omanya nti show the work n'emirimu gyo gy'okoze Allah nawe akusulemu ebirungi ne engineer omwesigwa. Mungu kyakuwadde teekawo ekintu ekinaasigalawo nga okifunamu nga bw'onoonya bizinesi ku nsi noonya ekijja okusigalawo. Bw'oba olina ettaka waayo, bw'oba olina ky'osobola okusaddaaka oba okusimba omuti ogw'ebibala kikole ojja kusigala ng'ofunako empeera. N'olwekyo tweteekereteekere enkomerero twebaza nammwe mwenna abazze wano okubeera nti muzze mu bungi. Abaana bwe babanga ddala ettaka liweereddwayo, ettaka liweebweyo mu makubo amatuufu ate libeereko ebiwandiiko ebituufu. Tugamba ba district kaadhi baffe twafulumya n'essacula twetaaga bawandiika amataka gonna agali mu disitulikiti zaabwe ag'obusiraamu. Era tujjo twabadde mu executive committee ne wabeerawo ensonga z'ettaka nga kye kintu ekizibu. Abantu banyaga ettaka kati bakola obubinja. Oli ayagala okubba agamba nze siri wa Supreme Council nze ndi wa Kibuli ate Kibuli bamwegaana agamba nti kakati nze ndi association. Abantu bwe bati batandise okubba ettaka. N'olwekyo muwandiise mangu amataka gaffe gonna okuli emizigiti n'ebiwandiiko beere nga weebiri. Ebinaasoboka tufune ebyapa ebinaasoboka ng'endagaano weeziri ezikakasa nti bintu bya Uganda Muslim Supreme Council. Supreme Council kye kitongole kyammwe. Supreme Council kye kintu ekiyinza okubeera nti kyesigika si bantu kinoomu.